Okay, let's go down and enjoy the vibe. Let's go down. Let's go down, let's go down. Let's go down. Guys. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tesobola Megatron Media ko litugamba ntino bera ngo subscribing liking atoberenga oshanga Mozada Megatron is my name and then ganja fadu koramuli agesigika e video jetukuzanyidde soka video Iron Skin abadde aluwa abakuru bamukubye ebisooto so bisote badde mpitambi annange tebinategeerekeka omwana yapamye nagira omwana like yagategese bamukubye nagisi annange so right now biga yali Musanyu era biga yayimba buli wamu ndowooza omulaba abadde lyantondaawo ng'abawagizi be bagezaako okulabika nti yabafunyama wakati mu mizire egitagambika Bannayuganda tukyuka tulinga nawolo Munnayuganda no sewanya n'alina nno kyayagala ate nga kyayagala mbayimbi abo so jjukira nti okuva omukulu biga yalwanidde ekintu kino okumala ebbanga libadde lya myaka 2 ng'aze emitima gy'abantu remember ekivulo ekyali wali ku Freedom City bamukuba gundi ye yamugjawo General Gaddafi ng'alaba embeera eyinza okutaba bamukuba obucupa naga bambi ndi munnammwe bambi kambannyonnyole General Gaddafi n'agamba owaayi banaamala kukuba ya beero oba yakira abo sendi yagambye mbu yagamba bigayo bucupa buno bupange Musendi yagamba mbu bucupa bigayo mbali panga tebamukubangako yagundi ani gwe baali bakubyeko yabbi Bannayuganda si batemu babonereza tebannatuuka ku ssa lyakutemula kuba omuntu bw'osalawo kati ensonga teba yakutemula ensonga si yakugoba ku stage of which tasobola kuwalampawo wabaawo babawunsa wabaawo security bakuba psychologically okitegeera era ne bebe kululule we baamukuba yazibiriza nabo ng'amanyi nakola omubiri gwabwe bwali bubwe ayya nteekawo n'omukono bwali bubwe teri muntu asobola kuba bebe butyo tali era twamugwamu so ekivulu ekyo ekyali Freedom City omukulu baamutwala talinnya kikuli kibajjo kyagambye nti baateesa ne bigayi nti bwe baamukuba obucupa mbwebo ebicupa gye baamuteeka kati mbu yasibira mu ddwaliro mbwe embeera yali cupa gye baamuteekako yali ya Lwenzooli oba akawoota omanyi abadde tayimba tebayinza muteeka ku ya Lwenzooli yabbe bakuteeka ku akawoota kino ekyebita baamuteekako gansuwa bannange so ne bamugobayo bigayi n'afuba n'abeetondera abantu kati oluvannyuma lw'emyaka 2 principal yali ku kitebe ndowooza bonna mwabiraba ne mukwaniriza principal bigayi azaasula indicators eziraga nti ndi n'abantu twamulaba n'omukulu secretary general w'ekibiina nga bakola kibagezaako okulabika nti bali bulindaala okulindira president w'ekibiina ki National Unity Platform abadde tava kumpi na Lubongo abadde tavaawo abadde agezaako ne Kamoocha twamulabako nga agezaako okulambula akola ki ateekawo embeera n'okupreachinga gospel eraga nti abayimbi bonna mulina kubeera maanyi g'abantu twalabako ku Sagawa ne ya David Otalo recently ng'era omukulu avuddeyo n'akola ki
ne omanyi buli saga zonna ezijja ez'abayimbi nga zeekulubeseza ku byobufuzi bigayi banoonya bigayi n'abagamba mulabire ku nze osegeera kati so today obucupa bwe bakuba bigayi eri kati ate eno nene enkola mpya bamukubye enkola yo si yaabwe n'abantu b'engulu nga bayina ettima kyekikubya gundi enkola ya mpitambi ndi munyiivu nnyo oba ebadde ya ngulube oba ebadde yaki mukama baŋŋamba olwo yanyumiza embuzi banange abayimbi abasiraamu mwegendereze temugiraagira obubi bw'engulube bakanyugira masavu agalimu apeta oba masavu toyinza gira kakati ogenda owulira gakola ki gakambaga bw'oyisaako olulimi bagakuba mu feesi waliwo yaŋŋamba omusigenda nga kaaluweeyo baŋŋamba nga olaba buca eno mu Kampala buca zente zaki mbweri okusanga ennyama y'ente ekyasinga okunyumira mu ekyasinga okunyumira mu sitole anti bw'ogenda ku buca z'embizi mu Kampala bateekawo akafite kenkana ke bateekako akabanga eddobo lyekebateeka ku ddobo kafi kabanga ng'ono mbunga ekiri emabega eri mudido kati mwaluwa ennyama y'ente embuzi biki gye bateekako ng'akafi katono naye abantu abali ku Gayaza Road okwo mugenda liisa abasiraamu embizi baayize kati emidaala bagiteeka ku kkubo tegibaamu bigodo kati anti bayige mbu ebigodo bikeeta nnyo abantu bo kyakola ateekako enjere era ava wano ng'akutemedde akuteramu obugodo 3-4 ekibeeri ebigodo mbu babiteeka eri mabega kaakati bw'aba agisiika wano n'ajjako enjere obufi 3 n'akuteramu ebigodo ebifi 4 okitegedde mbw ekigodo kikaluba kiringa so mbw ate n'amatooke bagabba mbwe bano abagisiika mbw'oli bwaga nti kumuwaatira amatooke gwe eminwe 7 amakinga sure agire agaleeta agagose awe tuli embozi y'abali bakantwa so atudde ku bigayi kino saawa eno bigayi right now ayina weeni naye empisa gye batandise okuyisaamu alien skin awe wali kanaaluzaala jjukira nti alien skin aludde ebbanga ng'aleetera omusajja ate omukulu tasoomoza jjukirayo omukulu talwana ntalo ayina abamulwanira okitegeera alinga mulokole oba omukkiriza yenna katonda we Yesu yanwanira entalo zange nina gwe nabikwasa oyo mukama katonda wange ennaku zino abasajja bakambwe simanya gwe nina oyo Yesu amala kuba gwe nina oyo Yesu amala dda wange waŋŋambye gwe nina Yesu amala kakati ate oli mukonsa genda aziku kiringa ng'ono we bali mu kyaki ayimbye etwala byonna byennina eggaali agirese ebweru omukulu yafuluma bagitutte ate abatawulwa abataduumidde anti batutte kati ebetwala byonna byennina aba agamba ani katonda yaba abitwala atwale byonna byalimu kati yajja n'eggaali yagisimbye ebweru ate yagisangawo naye ng'ensonga za alien skin saawa zino ekintu nno gye kitandika omanyi kasita ekintu kyonna kiba ne sparking gundi point I think right now alien skin yandivudde ku bintu by'okuperforminga saawa eno talina bantu abantu tebaliiwo jjukira nti saawa eno Bobi Wine oyo omulaba alina gundi y'amaanyi era ngira nnyo abantu abamulumba kati gw'ogenda n'omucekingamu n'olowooza omusofunye ku bantu ekisinga okwewuunyisa wano initially bw'oba otandika omucekingamu wiiki nga 2 sibo balina engeri abo abacekingamu gye bayuguumya n'olaba sebo ng'abanyenyezaamu abantu bwe basooka kiwa amazzi ne bakwetegereza kiri abaana kye baagamba Nuruddin ye yagamba abaguddemu bano abavuma abantu bakolera eri ye yeefuula akuwagira mbu alien skin kimenke oye omusajja waako omanyi tetulina mirimu nafuna nze nampa obukadde bwange 2 naŋŋamba nfuniraayo akawunti buli mwana ng'alina akawunti 10 tuvume omusajja kati nze nfuna abaana bange nga nkuwa mitwalo gyange 2 abaana we bali wano ng'alina akawunti ng'agenda yeetuma nakimweno Justine Bobi Wine olinga amahe
netuuma gundi bindekere reketi ninago nawulira mbu nga babako perolo ya mitwalo 3 ne data gwe ng'okola mulimu kati nga gwe weepima mu musajja jjukira nti wasooka n'okola ekivulu ekyali successful gaali maanyi gaani ga musajja omusajja n'akuwagira statement gye yakola eyo yali ngundi okumanya yakulagako n'oddamu n'okola ekivulu wafuna abantu baali 213 ate n'ekiraga ekyo nti omanyi etalwana entalo zirwana psychological ennyo wali bwe wakola ekivulu ekyasooka ekya Freedom City yakuyira obujwisi omanya nti ye tayogera bw'aba eri mu lutalo n'omuntu n'agamba is a true representative of ghetto and that is who we are we owe him support n'akusiiga obujwisi bonna wabadde otegese kino ekivulu ekirala ekya Kisman champion good teyakyogeddeko wafunyeemu ki ate kati ozze ebbanga ogamba yafuna gundi n'akwogerako nsuubira omuliro gwali gutadde ate n'ovaayo n'ogamba toyagala chansi so byebyo gundi byeyereetera mayinja ayingira omusajja ye mayinja yabivaako kati yasalawo kukola ki bagiyita batya kumayuuka ekijja kijje simbula embalaasi n'ekisooka eggwanga yaliddukamu okitegeera ng'era omuntu abadde akolokota gavumenti wano naye nga talina maanyi n'adduka mu ggwanga eri ebweru gavumenti gyetagenda mukwatirako UKUS biki n'ayongera okukumamu omuliro kati ne mayinja kyali ogenda n'otunuulira abantu bonna abalumbi gundi rasta p n'olabanga bonna beesulise basa special abayimbi olugwamu olina omugenda mpola siraba nsonga lwaki omulumba omuntu yekka asobola okumulumba wano n'afunamu rasta bebe jukira bentalo zaabwe weeziri wano webayimbira kadingo misakataala oli w'amainnyo entalo weeziri g'obadde okimanyi nti olutalo lwa bebeku ne Bobi Wine abantu tebalutwala politiko byabayimbi bo bamanyi byabayimbi wadde ono yafuuka politiko wabula bamanyi nti era alwana ntalo ze ziri pasono ezaaliwo luli wajja ku stage n'ayagala okuyingira ennyo ebyobufuzi abaana bamusitopinga nnyo naye bw'ajja n'agira nga era waabivaako nadda mu bintu bye yagala ajje mu kuba omuziki ng'enduulu evuga kadinga oyo bwe balaba nga akisusiza nnyo ng'ayagala kidrivinga mu byabufuzi nga bamukwatamu naye bwe kiba nti kya muziki sebo yafuna abantu nabo bayabasasula mmeka baliwa bana abaali ero bana bamukuba obucupa munajja mwe saati naga naye yali akasente ate kati rasta centers zirina naye nga saawa eno alien skin ndaba ali depressed naye yandibivuddemu n'asirika n'ava ku musajja ate kati omusajja takyalina kyamugamba anti kati alien skin tali ku missoni ye tali abatajiridde mu olukwe ate kati bagenda kukuba byoyo paka ddi bajja mu kuba amalaasa ago ganazaamu empitambigu nga yangulu biwembizi ngewe bamumanyi embizi erya buli kimu etasensali kati wuuyo embizi erya ne bebi omuto gwesanze bamunogolako munoggole balinga abajjako ssere olugira nga Ibrone yakwata kati mpulira nga akyawunya mwali awunya okitegeera bintu bibakola alien skin tagenda kuyima bavaamu atyo so obeera awo ng'oli psychological tokyaddi wali oyagalwa wali osobola okutambula obulungi abayimbi bonna tubalina wano oba opposition ba Mathias Walukagga David Lutalo lwakubye ekintu lwakyo lwazze ne lugamba nze abayimbi omuba mwagala tutambuliraawo ngenda bakuba endongo kati bya ndongo kubanda baje mwagalo kitwala my question is ani akyayogera ku Lutalo ani amulina namulabyeko ng'ayimba ne waategeka kati namulabyeko ng'ayimba mu bitundu by'eyembaale babongote bonna aboogezi babongote bali ebicere bya pirawo bakote basumagire nga nze bwe ŋŋenda bicere bwebyo kagula bibino pirawo oba yina nyini wa pirawo waŋŋamba mbu omusajja oyo yeetaaga kusiba oyo omucere gulimu ejji n'omusajja oyo musiraamu atambulira ku nkola ate waŋŋamba obusiraamu tebukondana na kigambo kulimba kuba yagamba pirawo ayo kya pirawo ayo kyatya ng'omutambuzi okuva ssaawa 8
paka sawa 2 ez'ekiro mupirawo ayo kanyumye kano tugende picheriko kuuka mbo oveni kagule kabalya shikagamba mbo wapirawo ayo mubetomera mupirawo ayo kyayita pirawo ayo kati n'owembizi embizi eyo kati akabenje nekagira pu negukola mix kati pirawo ayo ayolako ebi nagwa mu mbizi n'owembizi naye atoolako ebi omukatuliki yeekolesha kati komesozi endala nyingi gyo ku muti gwa Megatron Media tugamba nti nobeera ng'osubscribing likinga ate obeere nga osharinga muzadde Megatron is my name zize n'ensonga za Big Eye ne Alien Skin. Big Eye ali Musanyu, Alien Skin ali Maziga zikusooka ne zitakuva mabega kati zamuvudde emabega kati right now Big Eye aluwanye ekitiibwa alyanga akoza n'owebbu agadanga yakibe yebaki anti teriika egada ennyama y'ekibe eringa kana katambulira kanti amanni akaaka tekatya buli omu kamuyingi empisa erina gweta ekwata n'empologoma ku masimu omanyi nnyumirwa nnyo documentary kati nze saagala kulaba mpologoma ng'erya kukwata ku nsigo za mpologoma nsajja sebo kaziteeka ku bwe kati amayi ko tekatya kakati jjukira ennyama yaako ya butwa kyekikawaga ate gundi ekalya era kati kasita ofuna obusungu ekatuga butuzi ennyama yako eringa Bobi Wine ate zikiri yagiwunyirizaako kati akatoka mutira muli mpolampola n'empologoma etunuulira katunuulire tekayinaako buzibu naye nga Big Eye Raider Big Eye okimanyi kati Big Eye neyeesimbawo ateekawo embeera ne Big Eye lwaki tacekinga mukazi we Bashiri oyo Big Eye alina empapu Big Eye yandicekinze mukazi we Bashiri oyo mukawempe kuba yennyini mwawangalira north okitegeera kawempe south asobola okumulivula kuba ekyo ekifo kikalu oba kati olaba lasita kasitaakwenda abakuwadde kulya ate Big Eye gospel gwaza preaching nze mbutuufu ndi ku side y'abantu abantu abo be batuwanikayo ate yakimanya omwezi guzibu akatambaala ku maaso osooka gwa mu kizibu wano nno omuganda agamba tumala kwekola oba kati olaba eri sayidi eri ey'NRM abasajja bwe bakujjayo baba baagala kujjako bantu olaba ono omwana omusajja omukulu eyazoliga butere imagine ayina n'abaana beebwe gundi basajja menya bannange bakufuulira ddala ekitagaza kano kasibaga kato kagwe ddalo okimanyi kagwe ddalo kavande kagamba nkomyewa Bobi komyewa fada kansavinge fada ane kava fada teyanyaniriza abasajja kyebaagala kati obafafe ganje bakulaba ng'olina following nga Megatron erina abantu emitwalo 8 bagenda kujjayo bamanyi nti tunaakujjayo gwalina abantu ayogerera noopu ebirungi ogenda kugwa ate bw'omala okugwa bali konkuswa ntogenda kuddamu kusituka kati omuntu asobola okusituka ye muntu abadde ng'ali mu NRM kuba Big Eye tetumulabangako mu kibiina ky'opposition kyonna okumanya Big Eye abadde mwangu okusonyiibwa abadde atambula n'NRM we kuva dda mu physical fit in fact yasooka ne Eddie Kenzo okuyimbira NRM kitegeera Big Eye anti yamuleeta yes aluddemu era bano abala bonna bakusa bagundi bafulufiga bamayinja bonna basanze abaana baleetera gundi oyo ennaku zino Kenzo anti mukenzo mutima omubi yetayagala afuna mukye yakola bano abaana ba gundi badugetoki balina ke baafunamu ogenda otya ku gundi eno gundi American Got Talent n'otafunayo wadde ekikumi abaana balina ekiyumba mwe basula bw'empewo ebakummunta bintu bizibuzibu naye Kenzo chekingemu naku z'omubbi zibaana nanga abantu tujja kufunayo sitole wano tugende tukkubi abantu ebiseera ebisinga be baakusitula ate munange omuntu ng'olinako gye wava nga background sinywevu omutisiti gwe wandibadde naye ganja nina kyenzudde abantu abo bwe baba babi nnyo ennaku gyebayako mu mukomonta bw'atuuka eno si bano abalala abalabanga abanaamusiko muzza mugambye omuntu avudde mu nnaku n'afuna neyeewanika waggulu g'obadde okimanyi nti abantu laba Shiba bamukwasamu obuyinza saawa bbiri bulunoke ng'atunga bw'ati banamawulire zigo alaba nno kino okitegeera ebiseera ebisinga moze weetegereze nnyo abantu abakulidde mu mbeera ennungi baba n'emitima emirungi ye ebintu abiraba nga biri nnomo
ganja omuntu eyabona muntu omunaku akulidde munaku ngaafunyemu kyova olabaga afuna ojooge osannava ku bantu wali owuliddeko omugagga agamba funa ojooge ng'olwedda akulidde mu bugagga lwe lulimi lwe bakozesa funa ojooge kitegeeza bw'afuna bananga abalala atandika atobba kudaalira ng'alaba ye alowooza nti mukama katonda gwe asitudde eka abalala agenda kale katumane soze na nyingi yote mva ku mega. Okay, let's go down and enjoy the vibe. Let's go down. Let's go down, let's go down. Let's go down. Guys.
Bamukubidde. Bona Bamukubidde. Thank you so much. Inachi.